omuyimbi ne presenter ku ABS simanya ani yeetegaani oba omuyimbi yeetega presenter wa ABS TV oba presenter wa ABS TV yeetega omuyimbi simanyi naye mu kubeera nga bakoze enteekateeka zaabwe z'okwetega bamaze ne beetegulula kuleetedde stories za mirundi ebiri abantu be bamaze okubeera nga beetega ne babategulula ne muwala wa Pastor Ssenyonga amanyikiddwa nga Jackie ate ono ye in fact katandike naye nga sinaba kutwala kuwa muyimbi eyeeteze president oba president eyeeteze omuyimbi muwala wa Pastor Jackson Ssenyonga amanyikiddwa nga Jackie okukyala kwabaddeyo nera nga baleetedde omwami omulungi naye abantu kye basinze okwagala ku mwana muwala ye Smile awodde abantu bawoza kimu gwe Smilinga busimayirinza osirike gwe Smilinga busimayirinza osirike ebisigadde bigenda kwekola byokka baana bawala banange muyiga okwetega naye ate temwetega nga temulina kigenda kuza ku bbali osirike weetege osirike gaba akanambako osirike Smilinga osirike woma buwomi gwosirike ebisigadde obirekere enna gw'obeera weeteza afaafaagane nabyo mwana muwala Jackie naye ngono muwala wa Pastor Jackson Ssenyonga bw'atyo naye yakyazizza omwami we omulungi naye mu kubeera nga akyaza kaliero lye bayita essanyu eriviira ddala ku mutima kubanga omwana muwala yataddeko Smile tewali basigadde kyaga tebamanyi keeki we yabadde wooma basigadde kyaga tebamanyi na mmere we yabadde wooma naye nga babategedde nti mwana muwala bambi yasanyusa okulaba nga alina gwateguludde okitegeera omwana muwala yeeteeze bulungi nnyo ne bamutegulula nga lwaki tofuna ka Smile weekatyo owe Smilinga busimayirinzi nodda wali ku bbali n'osirika ebisigadde n'obirekera oyo gw'osmilingidde n'afaafaagana nabyo bannange naye guno omwaka gugenda tuvuga speed oluvannyuma lwa muwala wa Pastor Jackson Ssenyonga okwanjula ne alaka Smile n'akatulaga eno nga n'omuyimbi ali busy ali mu kubeera nga ategulula omukozi wa ABS TV gwe bayita Pista 2 watu naye bamuteguludde bw'atyo mwana mulenzi yakuyimbira akayimba byankukutu actually akayimba n'akakana kawala akanyimbira bulungi lwakwerinnya ndyerabidde simanya byankukutu Honorable Ntaasa simanya bikoze bitya nga kawala kaactinga nga kayimba nga ausgalo ng'oli akagamba kimu byankukutu ebintu byaffe byankukutu tobigamba madamu naye ate akawala ng'ate ebintu nga kabyasanguze wa madamu so yakuyimbira akayimba ako Eric bw'atyo naye bamaze okubeera dda nga bamutegulula omwana yeetega n'otamutegulula gwe obeera obadde ki bw'atyo yamaze okubeera nga ategulula mwana muwala akola ku ABS TV bw'atyo yamaze okubeera nga amutegulula nabo ne bagenda nabo bavudde ku lujja wekito bwe kibeera gwe weetega results z'okwetega by the way abantu mufunyemu mu kwetega abaana beetegedde ebya ddala nera ne bafuna mu kwetega weetega nga toli serious Sami yakugamba mwana wattu obeera obadde ogendanga mu church tandika okwetegerako mu zikirabu obeera obadde weetegera mu zikirabu gendako mu church mu mizikiti gy'oba weetegera final osobola okubeera nga ofuna omuntu gw'otegulula gunena omwaka odde ku bbali osirike amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media kakusaba subscribing on SMX Media obeera owulira ng'oyagadde stories zaffe ze tukoze n'ekirala tutambula ne bannaffe aba Howard Derrick Investments be bateekamu ensimbi wano ku SMX Media bakwasaganya ekintu kya finishing renovation compound beautifying na buli kimu ekyetaagisa okulaba nga basiba ba beautifying bo bagenda beera nga bakozesa mayinja babayita ba Howard Derrick Investments osobola bakubirako ku namba yaabwe y'essimu gw'osirike MCSMX I sign out.